kigena ekibadde tekikolera ekyo makataddewa abalala bali badde bajja kuki ku motoka ano nzina mundu nawo steady nnyo usanze ova ku shoppingako wano oba eno gye bayita mama kit oba baby trolley case kyonna kyekiri obula mugamba butya kulika baby ya baby ani akugambye anti owa twalabye ebifaananyi tugamba kati nti okubira ddala webale kunsabira twakulabye ne baby soko tubuulire wamuzaaladde no that's my family affairs saagala kuyogerako kati still musical twakulabye nga wavuddeyo no commenti nga akuluyimba lwa Bailando twagala sooka manya ezo social media accounts sizo yeah they are my social media accounts yes wavudde ku kyo ku commentinga ku luyimba lwa Vinka lwe yakato lwa Bailando but I was open like nabadde open in opinion yange it was just my opinion nti the song is nice I love the song I said the song is good but it was poorly written it was as straight as that nothing new just vibes yeah opinion yono zeno te affecting oluyimba oba muli mukabadi kapushinga luyimba I don't think that waliyo engeri opinion y'omuntu gyesobola okwaffectinga ekintu kyonna bwe kibanga kirungi yeah lwaki tewasose mukubira Vinka n'omukubira essimu n'omutegeeza oba yaluwandiika yennyini n'omuwa comment eyo singa ogiteeka online anti oluyimba bwe luba lufulumye eba tekyali personal project eba efuuse public project kati buli omu aba open okuwa endowooza yekweyo project kuba eba efuuse public. So why do you think that lyrically it's poorly written? Gwe owulira oluyimba olwo osobola okujjukiramu ebigambo ebiri wakati kati awo oba ebitandika. Ensobi yani? I started it nagambye writer the song was poorly written. Ekitegeeza writer yaba yalina problem. Oluyimba yayimba bulungi, producer ya producinga bulungi. That's why I said just vibes, nothing new. Because writer yaleeta ekipya ku luyimba yabeera alina idea y'oluyimba ne concept y'oluyimba yaba leader mu yo project kati that's why I said it was poorly written. Roza muntu omuyimbi gwe baawa ekintu kyatasobola kuyimba olyokokyabo omuyimbi no ebisaala ebisinga omuyimbi I believe Vinka is a versatile artist asobola okuyimba ekintu kyonna kye baba bamuwadde kasita kibeera nga kirungi and I think she did her best to deliver that too. Social media ya kutrollinze mu bintu ebyenjawulo nga bagamba gwe abamu tebamanyi na nnyimba zo gwe abamu bakubalowooza nti nno walinnye omuti gw'otasobola. I have no comment about that because singa na music wange tebamanyi oba nagenze wajje batamanyi whatever you wouldn't be here and it wouldn't make any round. And others bade bagamba you're not eligible enough Tonnaba kutuuka. Yes. Omuntu ali eligible alina kubeera atya? I mean you don't have the moral authority. Why? I'm an artist and I'm a writer too. So what makes you think that? As well as a producer. Yeah. So they said tigwe okyalemeddwa okwewandiikirayo oluyimba lwabanga lugumu. Ennyimba zange zonna mpandiika nze yaziwandiika. Yes. Yeah. Vinka yakubiddeko ku simu mu bino byonna. Not yet. Tolowooza toli mu kulinnya business ya institution nga Swang's Avenue? No, because nga wengambye nti a open project I gave an open mind. Sisuubira nti nina omuntu gwe mbaninyiridde naina azeni omuntu yena yina omulala ali waddemba okuvaayo nayogera ku project neweeba yange neweeba yani even us batwogeddeko project zaffe bazogeddeko so it's fine okuvaayo no opinion yo gwe engeri gy'olabamu ekintu. Abalala bagamba you are seeking for attention, omuzungu kyagamba you are chasing for clout. Is it true? I don't think so. What don't you think about? Your full statement. Are you chasing for clout? No, I didn't call you guys here. Musanze nva ku shopping yange, nva kugula bintu byange. Okitegeera?
if I was seeking for attention singa nabanoonyeza dda ne mbagamba naye mujje, but you guys looked for me. Okitegeera? Yeah. Ala bagamba waddemu promotion yakolanga oluyimba olwongera osobola okufuna more views. I don't know. Whoever opinion gyayogera aba responsible ku opinion ye ng'omuntu. My responsibility is to defend what I said. Yeah, so omuntu kyalowooza si buvunaanyizibwa bwange. Ani yawandiisa oluyimba luno for starters? I don't know, honestly. But now oli songwriter. Mutereezeemu mu maaso ga kamera. Bampe track y'oluyimba. Obalageko. Bampe track. So oli ready okuluddamu gwe bagikuwadde? Abagimpe track. Gwe olowooza kiki ekyabuzeemu ng'onnyonnyola ab'amawulire? The song is nice, I said earlier. Oluyimba lulungi. Naye it was poorly written. Okugamba nti writing, that's another discussion for another day, because it's a long story. Bintu bingi bye tuba tugenda okugetting deeper into okitegeera. But I believe Vinka is a versatile artist. Asobola okuyimba ekintu kyonna kye baba bamuwadde kasita kibeera nga kirungi. And I think she did her best to deliver that too. Social media yakutrollinze mu bintu ebyenjawulo nga bagamba gwe abamu tebamanyina nnyimba zo, gwe abamu balowooza nti nno walinnye omuti gw'otasobola. I have no comment about that, because singa na music wange tebamanyi oba nagenze wajje batamanyi whatever, you wouldn't be here and it wouldn't make any round. And others bade bagamba you're not eligible enough. Tonnaba kutuuka. Yes. Omuntu ali eligible alina kubeera atya? I mean, you don't have the moral authority. Why? I'm an artist and I'm a writer too. So what makes you think that? As well as a producer. Yeah. So they said tigwe okyalemeddwa okwewandiikirayo oluyimba lwe babanga lugumu. Ennyimba zange zonna mpandiika, nze yaziwandiika. Yes. Yeah. Vinka yakubiddeko ku simu mu bino byonna? Not yet. Tolowooza toli mu kulinnya business ya institution nga Swang's Avenue? No, because nga wengambye nti a open project, I gave an open mind. Sisuubira nti nina omuntu gwe mba nnyinyiridde yena. Omuntu yena omulala ali waddembe okuvaayo nayogera ku project ne webayange even us batwogeddeko project zaffe bazoogeddeko. So it's fine okuvaayo n'owa opinion yo gwe engeri gy'olabamu ekintu. Abalala bagamba you are seeking for attention, omuzungu kyagamba you are chasing for clout. Is it true? I don't think so. What don't you think about? Your full statement. Are you chasing for clout? No, I didn't call you guys here. Musanze nva ku shopping yange, nva kugula bintu byange. Okitegeera? If I was seeking for attention singa nabanoonyeza dda ne mbagamba naye mujje, but you guys looked for me. Okitegeera? Yeah. Ala bagamba waddemu promotion yakolanga oluyimba olwongera osobola okufuna more views. I don't know. Whoever opinion gyayogera aba responsible ku opinion ye ng'omuntu. My responsibility is to defend what I said. Yeah, so omuntu kyalowooza si buvunaanyizibwa bwange. Ani yawandiisa oluyimba luno for starters? I don't know, honestly. But now oli songwriter. Mutereezeemu mu maaso ga kamera. Bampe track y'oluyimba. Obalageko. Bampe track. So oli ready okuluddamu gwe bagikuwadde? Abagimpe track. Gwe olowooza kiki ekyabuzeemu ng'onnyonnyola ab'amawulire? The song is nice, I said earlier. Oluyimba lulungi. Naye it was poorly written. Okugamba nti writing, that's another discussion for another day, because it's a long story. Bintu bingi bye tuba tugenda okugetting deeper into okitegeera. But